Lenzi mu district y'e Luweero police gye badde gumbula abagambibwa okubanga babadde bamenya amateeka ga kafyu wabula mu kubagumbuula eriko amasasi geekubye era ne gakwasa abantu babiri abali mu kupookya n'ebisago mu malwaliro. Obusungu obuli mu bantu bwaludde okulabika ekitongole kya poliisi bwe kitandise okuboolekeza omudumu gw'emmondo nga baakava mu muggalo. Ewo Bulenzi mu district y'e Luweero abantu babiri bakubiddwa amasasi nga poliisi egamba ebadde bagombolola nga batyoboola amateeka ga kafyu. Abapookya n'ebiwundu ye Ivan Sepoya ow'emyaka 25 avuga emmotoka etambuza Mukene ne Beatrice Nakitende ow'emyaka 17 abadde asiika obumondo obuzungu obwakazibwako chipusi. Adesinaku n'empulira essasi n'enkomawo emabega ndabe ki ekibadde asanze omuwala akubidde essasi ng'ali mu kiriniki saamutunuddeko ne neeyongera emaaso tenabadde nva nsanga omuvubuka gwe bayita Ivan Sepoya akubidde essasi. Nakitende abadde anoonya fiizi ezinamuzza ku ssomero era bali mu ddwaliro e Mulago. Ababaddewo bategeezezza nti Osiwe w'Obulenzi Machete Kenneth ye yadduumidde ebikwekweto bino ku bantu ewatali kulabula ne gabayitamu mbo nga bwe beewaana. Wabaddewo wakati wa incident ya meya ne Osi nga bayagala okweraga eri ani then within that time ne bashutinga ne bakuba abantu baffe babiri ne babatuusaako obuvune obw'amaanyi obuyinza n'obaviirako okufa. Omubaka Hassan Chilumira owakati kamu South ne Brenda Nabukenya omubaka omukyalo w'e Luweero beegattiddwako ssentebe owa district Elusto Kibirango ne bavumirira ekikolwa kino eky'abakalitima. Naye toyinza kufaayo mukana akaseera n'ojja mu bantu obbakuba amasasi ssaawa 2 olw'okuba batunda obuugi wali ku kkubo olw'okuba batunda ebigere by'ente kiba kimenya amateeka. Ffena tukkiriza nti covid wali naye ne visibility ey'abapoliisi esobola okusobesa abantu okudda ewaka ewaabwe okubalabako obulabi nti baabana abapoliisi bazze. Wane Obulenzi tulabye ebikolwa byonna ebikyamu byasookera mu mbooko abakulembeze ne boogera ne baana abasirikale bana abantu bakwate bulungi naye kati batandise bakuba amasasi oyinza okwesanga owiiki ejja bajja kutta batte n'olwekyo kino tukitwala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kubanga twakafiirwa kati abantu abawera mu kafyu eno. Ebusika mukimanyi bulungi omuntu emisana yakubwawo n'afa n'omulala ate era n'ebusika kyazzeemu era ne bagamba nekuba amayinja gulinga ogufuusa omuze era njagala abakulembeze ba poliisi bawulize kino bo bano bayanguwa mangu bakomando okugamba nti abantu bakanyuza amayinja era twagala okukinoonyerezaako. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ekya Savannah Issa Ssemwogerere ategeezezza SOT ku nsonga eno. Poliisi wano mu Obulenzi Town Council twafunye okusoomoozebwa mu nkola y'emirimu gyaffe abantu beegugunze butabadde tukwasa ebiragiro bya kafyu. Kino kyaddiridde abakulembeze b'ebyobufuzi nga babadde bakulembeddwamu Meya w'Obulenzi Town Council bwe yakunze abantu okujeemera poliisi ng'ebadde ekola emirimu gyayo emitongole. Ekyaddiridde abantu batandise okukanyugira poliisi amayinja n'ekigendero ky'okubalemesa okukola emirimu gyabwe. Poliisi yalabye abantu bataamye yasazeewo okuba amasasi mu bbanga n'ekigendero ky'okugumbulula abantu embeera esobole okudda mu nteeko. Kyannaku nti mu mbeera eno waliwo abantu babiri abaalumiziddwa bya nsusso era ne batwalibwa e Mulago okulaba ng'obulamu bwabwe butaasibwa. Byakawoya Samuel Crosso TV Omunnyo.